Okusinziira ku ssemateeka y'eggwanga wa 1995 buli luvannyuma lwa myaka 5 bannansi balina eddembe lyabwe ery'obwebange okulonda abakulembeze abalina okubakulembera okuviira ddala ku pulezidenti, abaka ba palamenti n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu. For the confidence placed in me, wabula ebiseera ebisinga mu bitundu eby'enjawulo abantu bazze nga beemulugunya olw'ababaka ba palamenti be balonda ne batabayamba omuli obutakiikirira ndowooza zaabwe obutabasakira okusobola okukulaakulanya ebitundu gye bava kyokka nga y'emu ku nsonga ezibalondesa n'ebirala. The report is tabled that both the Attorney General and the Minister for Constitutional Affairs will be here. I left them. Okusinziira kwa lipooti yafulumiziddwa ba African Leadership Institute ekwata ku ngeri Palamenti Ey'Ekkumi gy'ekozeemu, ababaka bangi bakoze bubi nnyo olw'okwebulankanyanga mu ntula za Palamenti obutateesa ku nsonga eziruma abantu be bakiikirira, okubeera nga ku ngendo buli kiseera Palamenti weeteekeddwa okutuulira wamu n'abandi okweteeseza bo ng'abantu n'okuzinira ku ntoli z'omuntu Ssekinnoomu so si abantu ababa batuma mu Palamenti. We cannot proceed with the debate. Honourable Member, you are abusing the rules of this House. There is, in our rules, there is no individual position. If you disagree, you sign a minority report. Even if you are alone, you should have written your own report as a minority report. Amos Lugolobi nga mbaka akiikirira amambuka ga Ntenjeru agamba buli mubaka sipiika mu omwaganya okubaako ne kyayogera mu Palamenti kyokka olw'okubeera nga babeera bakyali bapya mu Palamenti kiba kibeetaagisa obudde okusobola okuyiga emirimu engeri gye gikolebwamu ng'eno ensonga lwaki abamu bamalako ekisanja nga tebateesezza. Kubanga sipiika abadde ffenna atuwa omwaganya bw'oba olina kyoyagala okwogera nga waakiri adireyinga debate ku nsonga ababaka bonna abasobodde okuyimirira ne boogera. N'olwekyo abatapafominze simanyi nsonga ki gye bayinza kuwa naye sometimes bw'oba wakatandika obeera ne pressures nyingi mu constituency n'olwekyo mmanyi abamu babadde nga bize nnyo mu constituencies ne batasobola kubeera mu paliamenti. Buruhani Byaruhanga ng'ateekateeka kwesimbawo agamba ababaka batatuusa birowoozo by'abalonzi baabwe abasinga babeera bagenze kulya bulinga oba olyawo n'abamu tebalina bumanyirivu ku nsonga ezibalondesa. Abantu babanga beesimbawo balimba abalonzi ebiseera ebisinga bagulirira okugenda mu bifo bye balimu ne bamaliriza nga ebifo gye bagenze tebalina busobozi obugenda okuweereza nga bwe kyetaagisa. Abalala bateekateeka okwesimbawo ku bubaka bwa Palamenti nabo baliko bye batubuulidde ku biviirako ababaka okukola obubi. Constituency endi tik tik tik. Naye nze ndowooza nti ekintu ekisingira ddala okubeera ekikumu mu Palamenti oba tosobola okudda mu bantu b'onoyogera nabo then tebasobola okubuulira by'oyagala. I want to tell that Parliament is not a primary school. Parliament is not a secondary school. Parliament is not a university where when you are elected you spend 1 year, 2 years without talking in Parliament. Mu ngeri emu okujja empapula okusobola okuvuganya mu kakyenvu ka NRM kuyingidde olunaku olwokubiri ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino Dr. Tango Doyi atutegeezezza nti abasoba mu 7 be baakajjayo empapula. Prosesi yaffe zitambula bulungi. Eno day 2 naye kati tulina kumpi ne million number abafunye forms abasasule sente. Abajja empapula buli omu yeewera okuyingira mu Palamenti era nga batubuulidde nti singa balonzi baabwe banaabayira obululu ebitundu byabwe byakutuuka ku nkulaakulana eya nnamaddala. Kati Ministry of Health waliwo gye bayita Shapendi plan on sexual and reproductive health. Ebyo ebyabakyala balema byenjagala okukola ki okuteekamu wabula mpoze ku bintu byenjawulo local sealing kolansi mu byalo akwasagana n'abalimi baffe era tumuteese ebbaali. Enguudo zonna interconnectivity zonna okugatta ebyalo n'emiruka n'amagombolola. Suubira ndi ssuubi lya kawempe gwebadde erindiridde ebbanga lyonna tuze okutereeza bano ba ntokotanga akatoga akatasiriira ebyabalema okukola bye tuze okulaba nga tukola kati. Ebintu ni byingi by'okukora amashomero amarwariro nyondi omushawo ndi dokita okurugamurago nkozere emyaka 14 konke emyaka imazire eyo okonyina abanywani bingi abunkozere abukwatagaine nabo aba government n'abaheru ninyena ngo ebintu mukozese munjezeho muri tubirete nkai. Kitanda Ronald Nampima Elizabeth Top TV Agocha.